Okay, it's a good idea okubeera nga tulunaku lwairo tusazeyo okubeera ati naye tweta Dax Vibes okubeera nga temunnange ayogera ku nsonga eziri mu kubeera ntambula. Of course yali mu kutambula, yali social media yatambula olwaki oluvannyuma lw'okubeera nga ate concert ye baali bajje Africa nejina jengeri gye bikozeemu kaate n'agamba naye nga naye bimusobedde n'agamba naye nange simanyi kyakkole olwa just yasabe nakumbale n'afuna ekyokkola amangu ddala n'agamba ennaku katusigale ku zeezimu naye just veni ekyokemu Dax nsanyusa okukulaba. It's a pleasure nange nsanyusa okubeera nammwe wano. Esi yamwe nga nnungi nnyo wano bannange. Munaye tukolera ku Serena. Batukikola. Tukolera ku Serena. Oli bulungi? Ngezaako. Amina twisted. Yaman. We bali tusalako. Wabale kunshaza bulinaku nonye omukisa okubeera wano nga temumpa chance simaze n'entuuka. Ne bwe kasita ogamba teriasobola Dax tokimanyi tokyayagalaga abantu nondikyaliwo. Wakuba wange oba munnange sente zeeyongera bakyuka. Ofune bakyaliba abalala. Dax yasinga okuba kyaliwa nga akimanyi, you know right? Tomungamba ngate gwe tolimba. Talimba. Obujulizi bubwo. Akungamba nnyo. Obujulizi bubwo nagamba tawasobya. Dax tasobya. Tasobya. Oli wano. So Dax ekisooka kuliko omwana. Thank you so much. Tutandikirawo. Yeah man. Thank you so Mami ali much. bulungi? Nina mwina okundabirako. Bakulabireko. Munkulisa nnyo ne munkulisa ne munkulisa. Nange njagala bakuliseeko. I know. Tugerageza MC password storage. Tugerageza. Oyo gobogambira ddala. Gobogambira ddala. Tugenda kulwana. So, yabadde yakamala okubeera nga atemuna. Actually twali tumanyi nagenze kubeera mu ddwaliro mu mukyala buddeyo ng'azadde ate katugenda kubeera nga tubikola basafu ku Africana tuba tuli awo twamawere amabi. Otugamba Africana yabikoze. No, Africana ya cancelling concert yange. Yeah, the statement egamba I didn't qualify to hold the concert there because chairman wa Africana yangamba nti nga family basazeewo waleme kubeerawo kivulwawo kitegeena. So ningezako ne manyonyola mu losses ngenda kubanga mpitamu kubanga before naye twali twacontactingako MD w'ekifo ne Ali mutabani w'abagenzi. So they gave me a go ahead okulanga and do all the preparations. So ne bangamba nti nno ebintu byakyukamuko sina qualification. Wali wasasulako? Naye sasulako. Kale there is a form of sijakyogera ku TV there is a form of that but there was an understanding between me and the management and finance because bampa quotation ne tubiteesaako ne babookingamu ne date because naye njagala kola May this year ne tusanga nga the B2C balinawo concert so nengamba kanonye holiday endala. Yeah man. Qualifications. Bali bagamba qualifications ziki? Tunyonyole qualification. You don't qualify. How? Ekyo nerabiro kibuuza qualifications. Kirayika simanyi. Music wange kirayika kyatanyi. Simanyi kubanga bwe nakitegeera ekyo ne ngamba at least wamunyongeza musirimuzi nyongezeemu oba mumpa n'amateeka amalala mugambe because advertisement badentadde musime kuva mu gw'omwenda last year till now so nimbagamba singa musobola okukola ki anyway tuveeyo kasaka twafunye ekifo ate ekyakabiri. Naye kati Africana njagala tugasigning out za contract buli agenda okutegeka eyo basigning contract ene ngwesobola okubeera temwina no I think nze kubanga shows zembadde nkolesinga siwa na receipt obuntu bulamu mwe mbagamba nti Dax mga Dax ogenda beerawo ninga ngenda beerawo then I take your word okitegena yeah okay so okay cool kyakuyiga ennaku z'omwezi tusigadde kuzeezi mu kyekyo 29th August kati ate kigenda wuumamuko kubanga tugenda kubeera ku uma wali wonna showgrounds space ya kabi bateddemu facilities empya zi washrooms ezakabi parking motoka nga kakaaga security SWAT yonna FBI susi zaawo ekiriwo it's going to be part egenda beera te yakabibiga kino kyazenga blessing netufuna ekifo ekirimu spacious nteekateeka ate egenda beera naabe comments ezimu ku handles zo nga bantu bali mugamba Dax atwadde ekifo kitono lwaki tewatututte awalala no like badde balooza ngenda mu hall sigenda mu hall grounds it is a ground there kyokangamba womashow grounds okitegena all ground weziryawo era ogenda kwambala nga teya white eyo lwakuba engoye za concert ozambadde leero mukwano zonna ndeeta mpya Dax teri kikadde kyengenda kweta ku show yo so ekifo kiri paved kyonna ojja kubeera ova mu motoka yo n'ogenda awantu ayonjo ne weeyagala bulungi nnyo egenda beera yakabi tugenda
decoration bona baby baje bagenda snapping ebyakabi Yeah. shege na bera yakabi dax temundabanga ko nga nyimba. It's going to be the first time nga mundabanga nyimba ebyaddala. Okay. I think guno mwaka gongo jeke yadde bigenda okucyankalanya naye nago mwaka wadde otuyingiza sibubi. No mwaka ogujera nakugambira bo wali wayo nenkuga era mwaka guno mulebe tugenze mu mwaka omulala nga tulire dax. Era tutandise omulala era nga tulina abakyo tukola. Obeereyo kati ngo tufumbira oyinayo kapya kati ko tufumbira ngo jeko concert. Wezo tuwa kayimba before concert. Nyingi nyo because nabadde no fulumya kayimba kwa bino byantawanya muko. So ni preparation kubanga gomundi gweso tegeka sho njetegekede. Yeah. So tuwadde mivunga speed. So special fulumya kayimba onoka obudde era masao. Twine nyimba nyingi. Yeah man. Abantu abasinga bwe balabye nga show yesazibwa mbagambye ndoze ensogenzo kubanga muganda wa Bobby. Simali Kwa Afrika baizo kwa bakigambye ko samani baga maybe Bobby ayinzo kuyitayo because King Saha yaliyo. No, just maybe sawa de lake mtime tia management ya chuko over kwanga nategera nti no si qualifying akubeerawo. So simanyi sija kulabika ngayo na image ya company ndayo Qualifications zezo osobola kwogera nani omukulu awatunyoye qualifications tubuyira abayindi bafenga bukyali before nga banaakujja genda nga wetegese wala nandigeze nakubye ekikalu kyengamba oba ne bagamba olina okuba nga olina hiti 8 noba album namba. I think okitegedde ya naye kati ebyo byawedde era kati eno moment nyagikozesa kutegeeza abantu kifo kipya. Sure. Wali kuuma showgrounds wabeera zi trade fair. Kati gate okuba ku gate ekifo kyonna kyonna kigenda kubeera kyange kola olunaku mujja kujja bwejasi obuuza kuuma wewa oyingire engire wali osasula amajago tugenda sasula ne ku momo kodi tugenda zifulumya ncha kyebiri kyetaano n'obukadde busatu table VIP. VIP kyetaano. Yeah man. Okay. Tugenda kubeerayo nyogo kyoboyo. Neba kitegere emitwalo 5. Kyetaano bakimanyi. Balina okubanga bakutegeera bayina. Bayinza olita kyebitaano. Tebasobola kola kintu ekyo. So, a good idea akayimba ke kamu kubuyimba ndowooza Dax era waliwo nenkugamba omukisa gw'ofuna mu collabo simanyi ngeri gy'okikola. Naye ndowooza naawe otuuka n'ogaana ne collabo zizo nga bannaye kiri bulala kisukka. Dax y'omu ku bantu alina music omulungi ennyo asussa. Naye collabo ate zisukka nnyo. Kiki kino chemistry w'omuntu gw'okoze naye collabo yaba omulala oba tell me about this. Yes, maybe I think nchira kan thinking n'abantu bulungi. Kubanga sinzize kayimba collabos. Munsi. Banje fani ziganirayo. Ne just maybe mfuna omukisa ntino nkwatagana n'omuntu ne bisinkinga bulungi nkwatagana. Sijja kwewana ntina ala ukoje bange sijja bubagamba no ku TV. Ne just. Naye ngokolo je buliye. Mukodyo je buli. So nakuza mwezi nga 2 mu mwenda 29 August tugenda wali oluna concert emuyoka egenda bera public holiday egenda bera concert emuyoka Dax Vibes egenda bera live rehearsals atandise bakwerekedde ay buli muyimbi owakabi gomanyi ena era wabalenga bampostinga so nino mukisa ntino show yange bajembracinze nnyo tugenda bera nga tunyumirwa DJ abakabi MCs egenda bera all white concert negenda bera na party wange natandika misana naye nzagenda obeera ku gate nga ndaba tambadde white benje ebyotera okwambala yambala gundi ya black asiga asolooza naye wampa omulimu gw'oku gate sikyo wali wagompa lulina ogamba ngenda beera ku mulyango simanyi kye yali agamba naye yagompa ya parking gate ya parking ejakola parking ngenda yakolayo kyo nga yateeze emmotoka buli ajja nga tayambadde white kolwo agenda kumbuulira agenda kumbuulira okubaana bali talented mu ggwanga erya Uganda okitegeera bakwata industry bagimulekedde industry bagikwatirire mbadde manyi no bagimuwadde mujubisiza bituli mukwogera gemazi mu bakyala tubyogera mu bakyala ava peace bagimulekedde mu basajja baabo bagikulekedde ne baganda bo bokka bagikulekera abayimbi bangi bali abakabi baganda bagenda kuwerekerako yesu akuba buli kyoba omanya nikola bukodyo bwange mwagate mbogere wange mwana
olaba kuberanga mmere ku ssomero Ekitegeera. So kigenda bakyakabi nnyo muje ngenda bakubira emiziki ekyakabi buli omu jangu nakatambala wakatale kuba ngenda kuba omuziki otuya nenyimba 3 nga nakazitandika ogenda wulira fire kale ntukira mu nyimba 10 ewe neyongera kigenda bera kyakabi rehearsals ogabe wazitandise nazitandise tukola ebintu ebyakabi nnyo mugenda kunanga nzina n'okuzina kubanga nina talenti y'okuzina no stera kuzina naye nyinza okikolerako man mujja kusingana omanyi n'okuyimba Dax okuzina mujja kulaba Michael Jackson ku stage wano wambalagemu ane kolo alright kale Dax banange ndowooza byosofa ebimuko ebitonotono byadalina okubeera nga temunanga ayogerako about concert ye because ensonga ebadde ya concert manyi waliwo abende tukyaza tugenda kubabuuza ebibuuzo bino wamanga lwaki mwana gwoyimba bubi lwaki lwakuba munaye lwaki biki buladi ontona kyogenda mugamba kubanga ennyimba weezi zitambula oziraba okuyimba tayimba bubi kati kyo kyaki mwaka tumubuuze mwaka tumubuuze ku Bobby munaye Bobby ali bulungi banawulira bulungi jali avimba jali avimba mumbuze ne kubushedi bwange buno babunseera ngenze ku interview zonna tebambuuza bwameka asijazoge a pleasure mwe bali kuweereza ggwanga mwena batulaba mwe bali kuwagira Ugandan music ye mbasaba muje ennaku z'omwezi nga 29 Dax Vibes agenda beera ne concert yesoose man Hotel Africana kigenda bakyakabi mukeere muje obungi stage sanga mbiri nade nina excitement anya kera sawa binangama neda atoja chifu sawa 3 ojja kubanga omaze kitegera so tuli bikwasaganya it's going to be action packed team ngena nyumira kigenda bakyakabi okay kale abali Dax Vibes go tulina mu studio nako lwalero yagadde Friday nako